Mm. Abalabi bange abalungi oli ku Export TV, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ne TikTok ogenda tunoonyaako embeera esobola okulaba ng'etambula bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ndi ne Kabaka Mwanga eyanyirira abadde atubuzeeko ebbanga ddene nga bannayuganda balina ebibuuzo nkuyanja mu mitwe gyammwe. Naye olwaleero ndi naye teekateeka za kudda ku ssomero ne katunyumyemu eddakiika ntonotono nnyo nga tanaddayo. Omukulu Kabaka Mwanga. Yaman. Oli otya leero? Ndi bulungi ki ekiriwo? Ndi sitedde obulamu bweyagala bulungi. Obulamu bweyagala. Boyo obadde ombuzeeko. Nange obadde ombuzeeko nakunoonya ompe interview n'obula nenga owaayi. Abangamba oli ku ssomero nga saagala kukyankalanya candidate. Ogambye? Yes, soko tubuzeeko Kabaka Mwanga mu luzungu tulabe amaanyi ga fiizi we galaga tuyinza okuba twatwala muntu kkula. Ntuuka tubuzeeko mu Lunyaanyimbe. Yeah, this is your boy Kabaka Mwanga, the glowing one. I'm now back from school. I was missing you, so right now I'm with you, all of you. So I'm here. I'm going back to school this evening. Yes. So, you people, I need your players. Pray for me. I'm a candidate right now. Kabaka Mwanga. Yes. What is the meaning of the word Kabaka Mwanga, the glowing one? Kabaka Mwanga yanyirira. Which means the glowing one in English. The glowing one. Kategeze yanyirira. Yes. Ani akagamba akantu ako Kabaka Mwanga oba tuyiiya omala tuwafuuka muzezi wajje Kampala. Ati naye gyatwala ku ssomero. Kabaka Mwanga. Yaman. Essomero liri litya? Essomero teribadde bbi. Essomero libadde ndi balansinga. Ate emisomo manye essomero liyinza okuba nga ddungi naye nga byo by'omuyizi byasoma biyita kuno ne bidde. Ebitabo bibadde bintwalaganya naye kati nze mbitwala kati. Somo ki erisinga okufuukira akabizi ak'ebitanga? Oyo abadde kubala mathematics. Kibala ekyo kikuzannyamu. Kibalo kintwala. Ate erisinga okuwoomera? Oyo science. That's why I want to be a doctor. Mu future yagala kuba musawo? Yes. Nga tuguyita musawo Kabaka Mwanga the growing one. Yes. Kalungi nnyo. Era muteekako nakali eri Dr. Kabaka Mwanga the glowing one okitegeera? Obugambo obwo obwogera bangi abanakuwala abaalagula mu luzungu tukiyita predicting nti Kampala agenda kulema ogenda kuddayo mu kyalo mu kaseera mpawo kaagavu. Bubaka ki bw'oyinza obbasindikira? Obubaka ekyandeeta mu Kampala nali ne Katonda. Okitegeera nali ne Katonda so abaddewo teyakkiriza ebya negativity kubeerawo wakati kubeera nange. So I'm still in Kampala. Era buli kimu kitambula bulungi. Nsoma. Tojja kuva Kampala ogaanye? Yes. Baani bojjukira abaasinga okuyisaamu eggaali mu biseera abo watintira ennyo? Ani yakola ki? Abaasinga okusabula mu biseera ebyo wali nga gwagulina. Pacific baagimpisaamu. Ba Godfather ne bangamba obusuuti gye biwantunkidde tebalina bunzijako. Godfather musajja omukulu. Okitegeera? Kwegamba baali bangi naye yes Katonda abadde naffe. Bashiri. Waliwo n'omulala gwe. Waliwo omuvubuka bamuta Bashir oba omumanyi? Muŋŋambe. Maama yampisaamu eggaali naye era nasirika. Bigambo ki bye bagambanga ebyasinga okuluma Kabaka Mwanga naye nga toyogera naye nga bakyogera muli owulira nga kikuluma? Ekisooka baali bangamba nzire mu kyalo kitegeera. Kyalo wabi?
ewamwe bagamba east or west home is the best. Siganye waffe naye waka era kituuka ekiseera nga you can't be there. Ekyo kyali kituluma. Ekiseera nga mpeera yagendako mu city. Naye era ekiseera ne kituuka bampisaamu eggaali omugenzi Ichuli. Awumule mirembe. Awumule era Mukama amulamule ekisa. Njagala omusonyiwe ku interview eno yennyini kuba obutasonyiwa Bayibuli ekigaana. Munayizi namusonyiwa. Ng'ogyeko okukako okuddayo mu kyalo bigambo ki ebirala awo ebyakunyiiza ng'oddawo ne Raimoja n'ogaa ne manager Kineno leero kinumyemu. Ekyali kinyiiza manager. Kati olaba kati bwe yayamba nze. There are people, even them, they wanted to help them. Kati manager n'abaga bannange. Okitegeera? N'abagamba omwana simulina bw'omu wabula nina n'abamuyambako. Naye era nga omanyera Abannayuganda tebawulira ate bakanya kunyiiga ne bakolima kale ate ng'omuyambo okitegeera. Tekyamuleka kyekimu naye nga tebeerabidde nti nze nina ba sponsors abalala bannyambako. Olina abakuli emabega nkuyanja. Bangiko. Kabaka Mwanga. Yeah, man. If you were to explain or to describe, how can you describe Kabaka Mwanga ow'oku ssomero? Ne bagamba nti Prince ne bakuwa paper nti you describe Kabaka Mwanga. Oyinza mukuba musigira kifaananyi ki akulaba. Kabaka Mwanga ku ssomero yeeyisa atya? Mwana ki ali atya? Kabaka Mwanga si wamputtuze gye mumanyiiko. Awuliriza bambi. Sisi takusomero tavimba mukaawo. Muganda wange byasitowero ina birekawo ne watata paatu ku geeti. Tebiyingira brain. Tebiyingira ate abaana b'ebibobo kya boyi. Bana bampisaamu eggaali awo amalala ne gakkakkana. Baako omu gw'otumire yakukkakkanya amalala omugambe blood wampa level. Joan and Brian. Joram and Brian. Bagenze bamaze P7 last year. Bakukkakkanya amalala. Maama. Bugambo ki bubagamba ng'obwakukkakkanya? Muganda wange sikyabujjukira okumanya nga waali bungi. Gwe ky'omanyi baakusheekuuya. Bukkakkanya omutima waali buluma. Waali buluma naye era the time came ne bagenda baavaawo. Ng'oggyeko Raimoja obudde buno ng'oggyeko JB ne mukyala JB aba Infotrust. Bantu ki b'osobola okwebaza sofa abalina ettoffaali lye bagasse ku success yo gy'olina obudde buno? Ekisooka nebaza bazadde bange kubanga ate singa bagamba Mr. Ray netiwaaka omukulu like ate yagala mutwala. Netiwaaka yiye nno si yaffe. Soda Eyange kweri. Eyo. Abazadde bo badde obeebaza? Yes, bazadde bange. Mbeebaza kubanga singa Ray yakwata bunnyo sente ze n'ateekamu buli kimu. N'agenderera ne bamaani bamugamba nti munaye omwana tomutwala era tesaalize. Era nabo mbeebaza kubanga banjagaliza omukisa guyitewo. Ate omukisa teguli kunze nzeka kubanga kujjayo ne baganda bange. Otera okwogerako ne bazadde bo? Njogerako nabo ate I'm sure they are proud of me kubanga balabawo ekyenjawulo.
by the way bw'oyogerako nabo baŋŋambire nti omwana Soda naye yakwebaziza ku Expo TV n'abalabi nti beebale butawuliriza bigambo kuba ekimu ku byasudde mpulidde ku live nga mwogera ku tengetenge naye zimu ku nteekateeka lwaki tengetenge takyalina trend wabaddewo misunderstanding wakati wa management n'abazadde ate nebaza abazadde bange bo babivaamu tebabiyingiramu kubanga manager yabagamba leka nziruse kino nze nga nze kuba taata wa tengetenge yavaayo n'agamba njagala omwana wange asome ku ruhani omwana wange saagala abeere munnakatemba njagala asome ku ruhani so mu muntu mutwala tengetenge musiraamu twakitegeera taata amaze kujjayo bwanga ng'agezaako kulaba omwana we amutwale mu Quranic schools kabaka mwanga amanya g'amatuko omwana yaani siyinza gakulimba naye agago nga manyi toyinza kale nzaani tongana kaka mwanga bwe ngoogera gali asatu bw'ogoogera erisembayo ye junior eryo liri wakati pozi aba njijukizaako luyinda aba omutwe mukyayina tayinza gajjukira luyinda George William mangi kabaka mwanga yaman waŋŋambye oyagala kubeera musawo lwaki ng'oggyeko bino byogamba nti sayansi akunyumira lwaki akaki waŋŋambye oyagala kubeera musawo nsonga ki gy'oyinza owa munnayuganda ekusikiriza okwagala okuba omusawo because mu Uganda the richest man or the richest people they are either lawyers or doctors naye nze tompayiriza nti netiwaka yange yenfo yange eri malidaadi saana tujja mugumiikiriza dda ku ssomero bane bakama bange omukulu tugenda mugumiikiriza paka interview enaggwako kanetiwaka kamuzanya naye ngenda kujjukiza bakamulinye enamba zaabwe zizaawo wansi osobola obbakubirako bambi tulikuzaayo abaana ku masomero omwana n'omutwala ku ssomero nasobola okulaba nga afuna omusingi omulungi ate ng'ebisale birungi nnyo de boarding ate nga balina ne dekeya mwe bakadaamu osobola otwalayo omwana n'omuleka ku ssomero ebbanga lyonna connection ebeera direct wakati wo n'essomero so bakubire ku namba zaabwe ziri awo wansi ziri ne ku WhatsApp byenkugamba mbeekakasa babangula omwana agenda kufuna skills ez'enjawulo talent ye bagenda gishapinga abeeyo nga mwana bulungi so tozanyira mu ssente zo omwana muteekemu ssente ezigenda omugjamu kyokola kikyoyagala bakubireko 075 252 865 Airtel oba 077 01 14 so bakubireko embeera etambule bali matugga okumpi nnyo mpozi n'aba El Shaddai Money Service International nabo balungi nnyo beekwate mu nsonga z'okutambuza ssente tulina office mu ggwanga yatu Uganda tulina ne office endala mu ggwanga lya South Africa tukolerayo emirimu gyaffe mingi nnyo so osobola otukubirako n'otusindikira ka message ku WhatsApp otutambuza akasente bulungi ba El Shaddai Money Service International beesige tukoze nabo ebbanga ddene omukulu network erage muzoganyiza naye ffe tekiyinza tutuuka nagenda mu maaso aba Alpha Media Production awo tuteekamu ne omusiraamu agiyita Gunna Alpha Media Production yeffe bennyini olw'omukolo gw'okulabika obulungi videos eza full HD ebifaananyi ebirungi nnyo mu albums eziriko ez'omulembe guno tukubire tuteese omukolo gw'omuweesa ekitiibwa ng'ofuna coverage eyiwate tulina ebyuma bingi ttiimu nnene so twekwateko oba oli luddawa mu ggwanga lyattu Uganda lyonna omukolo gwonna tugukola kasagwa nga tegumenya mateeka ga ggwanga lyattu Uganda
ogenda kuba otukwasaganya. Tukubireko enamba zaffe zibeerawo awo wansi eza expo nazo osobola otufuna n'ezo zennyini zolaba akaposita kaffe. Katubasiibulire wano omukulu netiwaaka ye erabika egaanye naye ng'addayo ku ssomero tumuwulizzaako. Tubadde tugezaako okunyumyanyumyamu ako k'ofumiikiriza olabekaawo. Kiri kiti eteredde? Soda. Yo. Nze nga ndikiriya eyo Expo TV to the world. Soda tena. Kabaka Mwanga. Yaman. Netiwaka yange eri kiriya kuba gye nkozesa buli kanaku. Erabika wa manager ku foundation. Ate nga ne manager nabadde n'ebibuuzo bye 2-3 nga tumaliriza naye simaba netiwaka mwena tumazaako. Tubadde tukyagenda. Ogambye the most rich people in Uganda, they are the doctors and the lawyers. Why do you decide to go with doctors, no lekaba lawyers? Because lawyers kale okulimba kubeera kungi nnyo ate osala omusango ogubadde ogwa soda. Ate nguze ku abe okitegeera. I understand. Naye olaba omanyi Katonda atugamba tobbanga tolimbanga okitegeera. Ate kati okuwanyisiganya awo beera olimbyemu okitegeera. So nenjagala ngendera awo mu busawo kubanga obusawo onakuba omuntu w'empisa obeera otaasa bulamu bwe. That is nice. Kabaka Mwanga, what could be the best reply or answer to those Ugandans who says that you are no longer trending? For me, I'm telling them that they will see me after Pire. Pire, it is Piero E. Yes, after Piero E. Pire twabikozesanga mu kyalo. Wakijje Masaka n'okireka Sebe Kampala. Kyekyo kyekimu. After Piero E bagenda kulaba. Bajja kundaba. Tusuubire first grade super A. Musuubire first grade super B. Soko tubulye ku performance ya last term. Last year. No. Ya first term eno ne wedde. This year, Yeah. This year yabadde mu 18 points. Aggregates. Yes. That's nice. Kaffe tukusabira oyongereko oyite kwaffe tukulabamu ebirooto bingi okiikiridde abaana bo mu kyalo bangi okyukiridde abaana bakulira mu mbeera embi bangi abakulabirako so bw'osucceedinga naffe ffennyini tuwulira emirembe. Aleete Julius ali bulungi oba muwala awuzeemu eddakiika 2-3. ennaku zino ndaba ettama naawe eryeyongedde ku katolina Pro Max. Badde nga tonampa Julius kintu ki kyojjukira kyewakola nga wakayingira mu Kampala nga bw'okijjukira kati otolika n'oseka n'abakuliraanye ne babuuza aseka? Nata video. I said when you give me a phone, I'm going to give you content to content. Content to content? Content. Agamba comment. Kati ekifo kya content ku content. You know what I said? I don't know. Ngenda kuta comment ku comment. Wabagamba ngenda kuta comment ku comment ng'otegeeza content ku content. Kyena bagamba. Ofuna ku budde okulira mukyala afudde asinga. Ate ekirala. Naba video naseka. Ne bangamba. Waliwo twalina ekimenke nzijukira obijjukira ebyo. Bulungi nnyo. Ne bangamba simbamu nga sita. Naye nga muganda egenzi nabage gaba akafeero. Nkujjukira nga twakavaawo gyedde okupimako obusuuti ne bakuwa pizza n'okuba akaama n'ogamba abaana basika amazina bamenya ebbango ne nga bannange. Kabaka Mwanga. Nze ndi kuki bangamba yongeramu energy nyongera menya ye. Ozina magunju. Naye muna bulamu bukyuka.
waliwo kenzijukira nga JB yakakupimako obusuuti ndowooza ali wakamalinaku nga 2 mu Kampala ne bakuwa pizza n'ogamba ate kiki kino wankuba akamano ngamba soda kiki kino twamanyira mayuuni na muwogo era naguma naye sagala kwefulanya ate omuntu alisire nnyo wankuba kameera era nange saayogera gwolaba mbyogedde ate sibyogedde sirina gwe ŋŋambye kale suubiza abawagizi bo kuba kati eri abakumisinga content wise by the whole talented waliwo abakumisinga mu eyo line kuba kati bw'oyinza obbatikka obubaka bwembasibuza nze mbagamba mbaagala nnyo yadde nga abamu temunjagala ekyo nkimanyi naye ani abatakwagala kabaka mwanga twaleeri ate kale omuntu wagano walima amayuuni oli mukulima amayuuni kweri aba akwagala ani yagamba nti walima amayuuni waliwo tiktok abamuyita chicken oba omumanyi mumanyi bulungi ono w'okubaluka fantastic yoyo yennyini yagamba ati yagamba babuuza naye kabaka mwanga aliwo omanyi we yabaddamu aze ansa yabagamba ali eyo alima mayuuni Masaka wabannayuganda bafaani b'obubaka abakwagala nga kyo temulimanya I'm studying sawa zino ni mukusoma era kati tuddayo abazadde bali mukuza abaana ku masomero tuddayo ba Julius baddayo fenna so bana toyinza kuva ku ssomero tebatuwaddeyo kawiiki kamu n'okola content soda obola bakivaayo olina kusoma bitabo kuba oli candidate tekisoboka so abasaba gundi abasaba content obadde ogisera comment kali kajalimu manya kasayika ekyalo obagamba kyangu okuva mu kyalo niwe okuggwamu amaalo okuddamu ekyalo boy kizibumu niye olwanye ssebo kati oli stable wetamandira ba Pro Max Smile oluzungu ssebo ssebo kati sikyali amacha ssebo obukumba weesuna buli obuliko ssebo Julius yo awulire swaga yo good evening brother Julius waze ne network n'esooka eddukako e Masaka. Julius ye muto wa Kabaka Mwanga. Julius Julius agamba yo. Sema ngambye yo sebo. Ndabuze. Wendi mpozi nga gwe atandaba. Julius. Julio. Tulaina data. Takubye nnyo. Julius. 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 Nze mbawulira bulungi nnyo. Nze mbawulira bulungi nnyo. Julius. Julius. Sinza kwemutinga nga neewulira ne background. Yo. Good evening. Eh? Good evening. Julius eradde taata. Eradde se. Sebanti omanye ko yegwe omukadde wa kati bani nakuyita muzeeyi eradde muzeeyi. Julius taga kumanyira. Julius taga kumanyira. Kuba wakugambye good evening tonzizeemu okugambye eradde network nedda. Nkuzeemu. Obulamu bugamba butya Julius? Obulamu butambuza okempoza obubwo. Ndi bulungi mwana wa taata nkulaba weeyagala emisomo bijjani. Emisomo gyo ngitambuza bulungi. How is teacher Nalongo? Chango is okay. She's okay. Yeah. Ate mukwano gwo oli gwe walina ku ssomero mpozi yaani waliwo yakyusa essomero ni waliwo mukwano gwo. Shakulu. Shakulu. Shakulu sikyamanyi bimufaako. Kiki wakyusa status?
kati ate gwe bimufaako bimanyi kuba olaba omanyi n'okugenda kwe. Kati nze mba followinga Julius, nze mbeera eno nga nkunoonyaako mu magezi mu style ya lobadoba. Naye oludde okujja okundabako. Naawe wankyawa tonnoonyaako era wazze ku ssomero wandinga nka ngendeko ewa soda abangulire ku pizza. Gwa ate wansuubiza pizza yange simanya nakumanya. Kabaka jangu tulo. Julius, bubaka ki bw'oyinza okuwa bannayuganda abakwagala n'okwebaza kw'oyinza okwebaza bannayuganda? Nze bannayuganda kye mbakuutira era bannayuganda bannange muwulire. Nze mbakuutira ekintu eki. Kasita wabaayo omuntu ng'alina omukisa agukozesemu akakadde nga tegunnayita, kubanga kiringa bw'onaaba ng'ogenda okuma akabiriiti okuma omuliro ng'ate osigazzamu akati kamu n'okuma ne kazikira, kati awo omukisa guba gufudde. Kyekimu nawali oba ofunye omukisa ogukozese naye ate bw'onaalwawo omukisa gugenda kukusuba. Gwe nkumanyi oli musajja wa nnono nnyo, wa buwangwa n'ennono, oli musajja obuulirira. Waliwo olugero olugamba nti akulidde mu kyalo okufa asinga, afudde asinga. Olugero olwo ki kyoyinza olwogerako? Olugero kyanti ate nsooka oyogera mpola sikuwulira. Ngambye ompulira kati? Nti okkulira mu kyalo afudde asinga. Kiki kyoyinza okwogera ku ng'ombe eyo oba olugero? Nti akulidde mu kyalo. Okukulira mu kyalo afuddewo obufi asinga. Kubekya. Soda nze nkubuulire. Sisobola kufa wakiri enda mu kyalo n'ennima amapeera gange. Toyinza kufa ng'ekyalo wekiri. Sisobola ate oba gwe mukisa gw'oba osigazizza era oba olina ogukozesa ng'era bwegambye tolina kusuba kati kambuuze ofe ng'ate entuuso yo tenatuuka obanga yeevumye ensi. Njagala kutokosa kasukuta kange nzije nkutwala e Masaka kati. Ebyo osaaga. Ate lwaki? Mpoziko singa gongambye nti oyagala kujja ennyongere ate ontwaleko ejjinja. Kugamba Masaka oyagala mudduka okuba nta toyagala sembere. Nkubanta nga kakubanta nti omanyi waliwo akasanyo akayita ekakubanta. Obwo bwasinga obumanya okyabujjukira. Era bwekajja weekati bwekakuba olutajje kavudde tekaddayo wabula katambula maaso. Kati nange nkuba nta amabega wabula nyayankuba entanga ngenda mu maaso. Julius, gwe nga gwe kyekisinga okusoomooza ku ssomero eyo gy'oli? Ku ssomero eyo ekisinga okunsoomooza ebitabo. Mu bufunze ebikozesebwa oba okubisoma? Anti olaba bagamba tasomye embukulu alabire ennaku. Kati nange kansome ekitabo kyange ne bwe mba mbulidde omulimu ngamba nasoma ekitabo kyange nsobola okulemererwa. Edda we twakutwalira ku ssomero oluzungu lwali lukwekubya mpi, ennaku zino kiri kitya? Anti era nga bwe nagamba nina akaduukulu kange nsandukula nenteeka byenteeseyo ebiremye nga mbivaako.
Twaga mu kaduukulu mulimu ko obugambo bw'ekinyaanyimbe bwakwatayo n'okwekamuko. Mbulina nabufuna nenteekamu. Tugende mukooko mu Kingereza. So kokoneyo naye nga si dakiika ziwera. Okay, let's go. Now we are going to start our interview with my one and only Mr. Julius, all the way from Wakiso. Mr. Julius, can you say good evening to my viewers? Can you say hello to them? Good evening, my followers. Mm-hmm. How was that day? The dog course it was okay. How about yours? Mine is also okay. It is okay. Yeah. If I could ask, what is your hardest subject at the school there? Tembadde kuyitaba. Oba network. You speak louder. Oh, okay. Let me try to adjust my volume. Now, am I audible enough? Are you hearing? Yeah. Can I shout? Yes, of course. What is the hardest subject to Mr. Julius at NEET Kindergarten Junior School? Science. Sciences. And what is the simplest? Mathematics. You are good in mathematics. Yeah. You are doing vice versa. Kabaka Mwanga told us that his hardest is mathematics. But when it comes to science, he is okay. Now, what are you going to do to improve on science? The only thing I have to do is to revise. You are going to revise. Yeah. How about cooperating with your teachers, your friends who are good in that subject? Yeah. Even when there is some questions which I don't know, I can go to subject teacher and I ask. So what you watch hours ne battery okusigadde 2%. It doesn't matter. So Julius, do you have any post which you are serving at your school? Do you have any post you are serving? You're presenting soda. Wanje, oluzungu tuleke. Can we call Kabaka Mwanga to help? No, you talk now. We can conversing. Are you a prefect? Yes. Are you a prefect? Yeah. Which post? Entertainment prefect. You are Wakola campaign. Yeah, and this year you want HP. I thought that you are going to say that this year I want to be headmaster. I want to be. And you do you have the qualities for the qualities of a HP? We have to first think about it. Ebyoyogera mpola netudde mweradde maamu nyoge mirembe. Minyogo badde okerabidde. Kale tuwoye olugero lumu manager atugambye omuliro mutono tusiibule. Olugero lumu. Taata. Nga ndubuuza gwe gwalina okuluddamu. Wendi ate naakubuzeewo. Omuganda agamba. Taata. Nti akalemye leero. Akakoze eki? Bwe kiri nti akalemye. Ddamu sitegedde tuwadde mbubuuza nzaddamu.
nti omuganda agamba Taata akalemye leero. gundi mbuze ebibuzo eby'emyaka gyange engereza ya myaka gyange siri mukulu nnyo tubuze ebyo byabakadde kiddemu gumu ndabe ebyaddala kaganye mpa ansa Bagamba akalemye leero okaddira nkeera. Gw'ate omuganda agamba taata nti atalukutambulire. akutika akusibira betontabula tomanyi Luganda atalukutambulire akusibira y'amenvu. Awo ina g'obuziza kigambye. Gw'olaba gwenjogera naye wano ali awo ku bbale yeekwesa ate abe asuuka kubanga taliwo ye aba ali atya aba akunoonya akubanja first grade alindeko aye naye mugambe nange mubanja pizza pizza ngibanja gwe nze wa pizza bananga abalabi bange munyambe Julius tunine ebbanja lineeyama amanja pizza so yenna ali alabe story nga osobola okutuwa pizza it's okay you can come in omukulu tumuwa pizza ate owaayo abantu b'omukyalo babeera n'entondo ayinza otukolimira abamanyi abo abakulukulu abakuliridde mu myaka asobola okwogera manager waali awo mubuze ekibuzo kimu bibiri tuve wano aliwo wano manager omuliro guweddeko gwe ssebo mweyagalidde Kampala sooka ombulire embeera eri ety eruuyi eyo twagala buyambi era mbi teri kira kyemwagala mwagala buyambi abaana towulira ebigambo nga kilo 10 kilo 5 ez'omuceere kilo 5 ez'akawunga buli lunaku kakati awo balya Julius ne Kakamwanga nga balya balemeramu embeera y'omukyalo bagambe kino kibuga kankuletera abaana benina Jona Praise papa mujje Raimoja nga bwe bajja bw'obeera ku social media tutera wulira nga bagamba nti Kabaka Mwanga yagwa ebigambo ebyo tebitera kuyisa bubi mujje babalaku kati kwesi bali mu kuzikira bimpisa bubi naye mmanyi nti vaaka kigenda kuba tabbumwe so abantu bafaani ba Kabaka Mwanga bamulinde mu vaaka jemabega ninekense bayi kale abakulu bwe batyo akaliro tekabasobosezza naye nga tubadde ne family eyo Kabaka Mwanga Julius manager Raimoja abasinzira ebyo batera okuwangaaza Explore TV to the world.